Tweyanziza nnyo mwena abeekuumira ku UG era nawa subscribing okola omulimu gw'amaanyi. Gwe natana subscribing tugamba mbi subscribing obeere ng'osobola okuyinga kweno family yaffe ya UG. Tubagamba nti no taweza ba subscribers 100k era lw'amaanyi gammwe. Gwe natana subscribing tugamba subscribing. Kale olunaku olwaleero byatabuseemu Halima Kadama eyabuze bambi twamaze ne tumufuna ngafa ba UG. Era nga we nabasuubiza wano ku UG ogenda osanga mawulire agali purified nga matuufu wano wokagwa atana subscribing bambi subscribing ya go natana bakumpira kano ka video ka like mbadde sabo jimpire like nga weli enkola yaffe wano ku UG tubelenga tusobola kweyongera maaso. Kale katugende mu mawulire gaffe agaleero bosi wa Kadama Halima yabadamu nonya yabadamu wayirizo kubanga ba million zisuka mu 2 wano mu Uganda tino olunaku olwaleero Gavumenti ya Saudi Arabia oba kale ngamba bakola mu Gavumenti ya Saudi Arabia bavuddeyo bambi ne batandika okulwanira ku Saudi ku Halima nga bagamba bambi ono musajja kyabadde akola si kituufu cause abadde amukozesa mu zino YouTube shots. Nina kwa nkupulengera ka video kalabe waliwo kye YouTube shots kino akwata na kukozesa nga tukumanyi wabula yenga afuna sente ku YouTube. Era nga bambi abarabu abasinga bavuddeyo ne bagamba muno fe abamu tukozesa bakadama wabula naye titubayisa bupi nga balala bakola ki wabula kati mwenna abana Uganda aba East Africans ntino mwavuddeyo mwena kati mulumba bani mwabalumbye tino basajja babibi kibi kati nabakola obulungi bambi nabo bakoze eki bagendeddemu. Era gawe natana kumpera kano ka video kala mbadde sabo kampele kala kwanga njagala etuke eyo muntu yetaga kulira information Kadama ali mu nyumba amanye ntino kwanga information bambi by the way which is very important nga ino kimanya tino boso abatakwisa bubi toina songa lwaki obugenda nonatani kwena okuvuma basajja lolo bichi kala ngina baba plengira video masa ngolide omuku barabu nga yogera. To my brothers and sisters in Uganda, I would like to inform you that my video about the name Halima is from last year. I'm doing some videos about meaning of names sometimes, and I didn't know any information about the story of Sister Halima except today. So may the Almighty make it easy for Sister Halima, and my comment about any domestic violence against any workers anywhere around the globe is that Islamically it is not allowed to mistreat or to deal harshly or in a bad way with any domestic workers, and that I'm sympathizing with Sister Halima. And of course you will find some people who maybe misrepresenting the faith or misrepresenting their own countries or their own groups or whatever. So may the Almighty make it easy for her and guide us all. I have ever worked in Saudi Arabia, but my boss used to leave the house open. They could sleep and leave the house widely open. But I have never thought of running away. Why? Because my bosses were good. But this man recorded Halima while Halima was running away. So you mean Halima runs faster than your car? So were you capturing her? Ono ye Phoebe 971 nga yogera kubya Kadama ngeri je yali ngeri babosi be ngije bali bakola kibi ngije bali bamuyisa mu nga kyakolera bali Saudi Arabia ndoza mwena mu mind ntino yo Phoebe ali ex Kadama era nga bambi yali akola nnyo era nga bambi babosi be bamwagala nnyo eno nga tubitadde mabali ebya edikenzo byatabuse tino family ya yomukulu bongolo lutaya tino bambi anytime now bagenda muswinga mu court bagamba mbuno bambi edikenzo yayonyo oluyimba lwabo era omukuba sisters bafe bongolo lutaya wuno ngina bambalekera yakomeo na malala. Born in Africa. Family ya file bongo lero chayera bikebula siba kenzo. Abambaga amambu yali mne mu luko luto omwame yafa. Ngamba naye kenzo yali tanabaawo busungu ngabo. Bade bulaka yagambi yasabye file bongo lero chaya achimeke. Nangeze singamba de muzimu gwa file. Nkatuge ekiro. Lwashi. Chichi yakoze ekyo. Yayimbye oba yakabi. Mwada mwagala aluyimba acha. Kenzo kyatasobola kireke. Ekintu wa kenze dobozi lye talisobola kuddamu nnyimba bwezityo. Singa yabadde at least King Saul gamba kali dobozi lye oliraba. Ebyo no nga tubitadde mabali ebya Prima Kadashi byatabuse da. Jaja Isma Ichuli abiyingiddemu era nga alese bwino lwaki Prima Kadashi. Agenda nnyo obweru lwaki agenda nnyo Thailand lwaki agenda nnyo noza mujukira jo steady yabadde yabiwandiseko ku Facebook ye kamba playing video isima mwewulireko era bakomewo na